Obudde bwe buziba fuluma wabwera otunule ku ggulu otambuze amaaso go onoonye emmunyenye zino essatu. Emmunyenye ezo essatu ziyitibwa Orion's Belt era ze tugenda okwogerako mu vidiyo eno eya leero. Ebiseera bwe mwambuuliza ekibuuzo nti oba ensi ya flat lwaki enjuba tetugiraba nti yiiri wadde ng'ekitangaala kyayo tekimulisa wano we tuli. Nabaddamu ne vidiyo nga mbasomesa ku mmunyenye eyitibwa Polaris oba North Star. Naye mu kukola vidiyo eyo nagenderera kuba trickinga ndabe bano ba Global Earthers bali informed kwenkanawa. Eyo yali beginners level, kati eno vidiyo nkoze hard level. Temugenda kwekwasa kintu kyonna okujjako okukkiriza nti tubeera ku flat earth so si omupiira gwa mmogo oguspinninga ng'ate bwe gutambula mu universe etambula. Kambazeeko katono emabega such that n'abataalaba vidiyo eyo eyasooka bategeera mangu kye tuliko. Nasomesa ku mmunyenye eno Polaris. Ne mbagamba nti eno emmunyenye eri fixed mu kifo kimu nga tevuddeewo mwaka ku mwaka, nga kino ekintu kitukakasa nti ensi eri motionless etambula. Nenyongera ne mbagamba nti Polaris eyitibwa North Star olw'ensonga nti eyimiridde waggulu wa North Pole ffe gye tuyita center y'ensi. Nenyongerako ne mbagamba nti era eyo y'ensonga lwaki abantu ab'edda bakozesanga emmunyenye eyo for navigation ne batambulira ku ocean waters ng'emmunyenye eyo gye bagoberera olwa visibility yaayo mu mawanga agawerako, ekintu kye nabagamba nti nakyo kitukakasa nti ensi ya flat. Baglobers abamu bavaayo mu comment section nga bagamba nti Polaris tetambula kubanga nti eri aligned ku Earth's tilting axis, n'abalala ne baleeta fact nti abantu mu Southern Hemisphere tebasobola kugiraba, ekintu bo kwe basinziira okulemerako nti nno kavacha yeelemesa visibility yaayo mu Southern Hemisphere. Wadde nga baglobers nabannyonnyola horizon n'engeri height source of light yonna mweri gy'ebeera determinant ku visibility yaayo eri abantu abagiri ewala, abaami abo baagaanira ddala okubitegeera. Don't forget to like, share and subscribe on our YouTube channel eyitibwa Wake Up Zukuka. Recap ewedde kati katusimbule. Polaris oba North Star y'emmunyenye eri mu center y'ensi era ng'emmunyenye ezisigadde ezitambula n'ezitatambula zonna ziri positioned around Polaris eno. Emmunyenye zaawulwamu categories bbiri okuli category eya fixed stars ne category endala eyitibwa wandering stars. Fixed stars emmunyenye zibeera mu constellation patterns zaazo mwaka ku mwaka nga bwe zaali emyaka 1000 emabega, bwe zikyali na buli kati era bwe zisuubirwa okubeera mu biseera by'emmaaso. Zino fixed stars z'emmunyenye abantu ab'edda ze beeyambisanga okunavigatinga ensi yonna without compass directions ate ne batabula. Kati obuzibu globe theory erimba abantu ti buli kimu kiri mu motion era eno y'ensonga lwaki bino byonna oyinza okuba ng'owulira bipya. Singa byonna babitusomesa nti ezimu tezitambula, globe theory yalibadde yasaanawo dda olw'ensonga nti theoretically buli kimu kiteekwa okubeera nga kiri displaced olwa motion eri continuous ku buli kintu. Wandering stars mwe muli zi planets zammwe zino zi Mars, Jupiter n'endala zimulabira mu telescopes. Zino z'emmunyenye zikola gwa kuzunga buzunzi wano na wali mwaka ku mwaka. Bwe wafuluma wabweru n'olaba planetary alignment olowooza wali olaba planets. Planets zammwe mmunyenye. Nja kubakolera vidiyo nga nsinzira ku globe theory mbakakase nti ebyo bi planetary alignment tebisobola na kusuutinga globe theory. Kati ngenda kozesa emmunyenye zino essatu kubanga buli kye ngenda okuzoogerako naawe osobola okukikolako research n'okonfaminga nti nno bye nkugamba bituufu. Emmunyenye zino essatu zonsatule ziyitibwa Orion's Belt, naye buli emu ku zo erina properties zaayo ezijawula ku zinne waazo. Eno eri ku west eyitibwa Mintaka, eya wakati eyitibwa Alnilam, ate n'esembayo mu easternmost eyitibwa Alnitak. Sigenda kuzinnyonnyola nnyo nkula yaazo kubanga ekyo si kye mwetaaga, saagala kubawa irrelevant knowledge. Naye gwe manya nti emu ku zo eri triple star system wadde nga gwe ozirabanga eziri emu emu. Obadde okimanyi nti emmunyenye ez'essatu zonna ziri fixed waggulu wa Great Pyramids of Giza ezisangibwa mu Misiri abangi gye mutegeeranga Egypt. Mu kulaba okwange ancient civilizations zino zaali zimanya ebyama bingi ku ffe bye tumanyi essaawa ya leero. Kiteeberezebwa nti zino Great Pyramids of Giza zaazimbibwa emyaka 1045 emabega. Era si lugambo njagala okukutegeeza nti piramidi ya Kufu, njogera ku piramidi eyo esingako obunene, akasolya kaayo kasongedde ddala mu mmunyenye Alnitak. Piramidi ya Khafre eddirira obunene era eri wakati, akasolya kaayo ne kasonga direct mu mmunyenye eya wakati eyitibwa Alnilam. Olwo ka piramidi akasingako obutono akayitibwa Menkaure ne kasonga mu mmunyenye eno eri mu west gye twayise Mintaka. Kugambye pyramids zino zimaze emyaka 1045 nga ziri aligned n'emmunyenye zino. Naye globe theory yo etukako okubelievinga nti nno emmunyenye zino zitambula mu just ziri slow zisooba. Naye jjukira zimaze emyaka 1045 nga ziri aligned. Okwo kusooba kwa kikula ki? Pyramids zino zaatuumibwa amannya gaazo nga basinziira ku bakabaka abaazizimba, era tebaazizimba mulundi gumu.
Kufu ye yasooka okuzimba mutabani we Kafre bwe yadda ku Namulondo naye n'azimba eyo eya wakati eyitibwa Kafre. Kyokka naye bwe yafa mutabani we yamusikira nadda ku Namulondo Menkaure n'azimba akake era mu bufunze ku pyramids ezo kuliko eya jjajja ey'omutabani n'ey'omuzzukulu ng'era ak'omuzzukulu ke kasinga obutono eya taata n'eddako obunene ate eya jjajja n'ebeera bwaguuga era zino zi pyramids abamisiri bazitwala okubeera amasiro g'abassekabaka abo. Tukomyewo ku munyenye zaffe obutafaananako ne Polaris ab'omu Southern Hemisphere gye baali batasobola kulaba olw'okusiikirizibwa Horizon. Zino emmunyenye essatu okuli Mintaka, Alnilam ne Alnitak zona abali mu South Africa baziraba bulungi olw'ensonga nti zo ziri waggulu nnyo okusingako ku Polaris. Jjukira nti Polaris eri mu distance ya light years 431 ate nga Alnitak eringa eri okumpi ennyo ne Earth yo eri mu light years 8 n'omusobyo. Ndowooza kati mutegedde kye nali ntegeeza nti height source of light mweri esobolera ddala okuditamininga visibility ya source of light eyo. Ate era mbuufu bwe bumu kansuubire nti nno ba globers mutegedde nti nno ebya kavacha tebiriiyo ensonga yeetooloolera ku height source of light mweri. Enjuba singa ye yali mu heights emmunyenye zino essatu mwe ziri ffenna twalibadde tusobola okugiraba omulundi gumu nti yiiri lwakuba emulisa wali naye ekyo tekisoboka olw'ensonga nti enjuba eri kumpi nnyo Horizon eba egibikka. Gyewo obukoddompa like yange ogenda naye ogitwala wa? Tulabagane mukaddako. Don't forget to like, share and subscribe.